abagalwa abalungi abeekumira kusenga 5256 mbaaniriza ate ku vidiyo yaffe oba mu vidiyo yaffe eya olwaleero. Olwaleero njagala kwogera ku ngeri gye tusobola oba engeri gy'osobola okwongera ku busajja bwo. Abasajja abalina obusajja obutini ng'oyagala kwongera ku sayizi ya busajja bwo. Osobola otya okukikola nga togenze kumira mpeke, tonywedde eddagala, tokoze biki. Like waliwo engeri gy'osobola okukikolamu naye kubanga omuntu bw'agikuga muyinza ogamba but if ng'onoonya eddagala tobeerako ekyo. So zino exercises za ngeri 5 za ngeri 4 ze ngenda osharinga naawe olwaleero. Exercises zosobola okukola ezisobola okwongera ku buwanvu oba ku bunene bw'obusajja bwo. Kati njagala kutandika ne gye tuyita kegel exercise. Zino nno kegel exercise zikuyamba okubeera nga akasolo ko kafuna ku nnyama bwe kaba nga katidi kafuna ku nnyama, ate era kikuyamba okubeera nga kawanvuwamukko. Kegel exercise zino zikolebwa oba nnungi okukolebwa nga muli mu kikolwa oba nga mugenda mu kikolwa, kubanga kijja kwetaagisa okukwata omukira gwo n'omukono gumu ogurubbing, like oguyise ku mukono how do they call rub, like munsonyi okozesa oluzungu, ogurubbing oba oguyise ku mukira gwo ng'okozesa omukono gumu ng'omuntu ayagala okwemazisa, wabula nkwata bulungi teweemazisa, okozesa omukono gumu. Era bw'okikola n'olaba ng'oyimye omukira guleke gwesonyiwe, like let loose, kendeeza amaanyi, guleke gwesonyiwe gukakkane, then obeere ng'okiddamu. Then exercise endala gye njagala okutunuulira nayo egenda kubeera nga yeefaananyiriza kye kimu ekyo, bagiyita stretching exercise. Stretching simanyi ngeri yakyogeramu mu Luganda, munansonyiwa. Stretching oba bakiyita batya? Munsonyiwe kankikozese nga bwe kiri stretching exercise. Eno stretching exercise efaananira ddala ng'omuntu akama ente. Omanyi ng'okama ente, eyali akamyeko ente omanyi kye njogera, kuba gwe yali alabyeko omuntu ng'akama ente. Bw'oba tomulabangako kubanga era nkimanyi tukulira mu societies ez'enjawulo, osobola ogenda bulungi ku Google oba ku Facebook, ku YouTube, teekamu nti how to milk a cow. Ojja kulaba nkiwa, like sikigezangako kiteekamu naye nkimanyi nti walina okuba nga waliyo vidiyo eziraga ebintu bino eno. So olabe engeri gye bakamamu ente olyoke orelating bulungi n'ekyo kye nkugamba. Orelating bulungi n'ekyo kye nkugamba. Munansonyiwa. So ate nga exercise eno y'emu ku exercise ezisingira ddala obulungi okuleeta results amangu. Omanyi obuzibu bwe tuyina nti omuntu akulagirira eddagala n'olikozesa leero olinga agamba nti magic oba omira panado, oyagala enkya olabe results. Bakugambye kola exercise naye oyagala bw'otandika enkya olabe nti gwawanvuye, tegulina kye gweyongeddeko. Bino tebikola. Okitegeera? Biba bikola naye biwa akadde. Ekintu kyonna okiwa obudde, ne weguba mukwano, ne weba bufumbo, ne wekiba ki, buli kintu okiwa obudde n'osooka olaba n'ogamba oba kinaakola oba tekikole. So kye nkusaba at least yogera nti ekintu kigaanye okukola ng'okigezezaako ewiiki n'otalabawo njawulo, kubanga era by week omuntu oba omaze okulabawo enjawulo. So mbadde mbagamba nti y'emu ku exercise ezireeta results oba ezikuwa results amangu. So tugikola tutya? Ogenda kozesa ekigalo ky'ekisajja n'olugalo oluddirira ekisajja, nti ekigalo ekisajja then n'olugalo oluddirira ekisajja, ze ngalo bbiri z'ogenda okukozesa. Oziyise ku luliba lw'omukira gwo ng'oyambuka bukkirira, oyambuka bukkirira, oyambuka bukkirira. Bw'omala okunkolera ekyo ogenda kukikolera eddakiika 20. 20, wabula nkwata bulungi, teweemazisa. Tokikola ng'olinga ayeemazisa. Okitegeera? Oyisaako ng'oyisaako ng'omuntu akama ente, nti oba okozesa maanyi saagala oyiseeko ng'oweeweeta, osika. Ky'ova olaba bakiyita stretching, osika omukira bw'oti.
ng'okozesa lugalo olwa wakati manya olugalo kino ekigalo ekisajja n'olugalo oluddirira ekisajja. Then okikolera eddakiika 2. Bw'oba oyimye ng'olaba nti oli kuyima, sooka weesonyiwe, kiweemu eddakiika nga 5, omukira gukakkane, then okiddemu, kubanga kino tetukikola kwemazisa, tukikola kukola exercise. Era bw'onaaba tolabawo njawulo, awo manya nti kubanga nkugambye nti mu exercise engenda okuwa ziri 4, naye eno y'emu kwesinga okuleeta results amangu. Tudde ku namba 3, nakabawa 2. Namba 3 yange egenda kubeera bakiyita okupampi, bagiyita penis pump exercise. Naye kano ka pump bakatunda mu ddwaliro. Ko kaba kajja kwetaagisa okuteeka mu ssente. Era kaba kajja kwetaagisa ogendewo omusawo omunnyonnyole then bakakuguze. Simanyi oba Uganda gyekali naye kayinza okuba gyekali. Bakakozesa nnyo ku bantu abasajja abatayima by the way. Oba mbadde temukimanyi omusajja atayima like nga kikutwalira ebbanga okuyima, bakozesa akantu kaneeno ka pampu ako. Ka pampu ako kolaba woba okakozesa osooka n'ofuna lubricant. Osobola ofuna ka oil oba n'ofuna akazigo n'oyisaako ku mukira gwaffe bulungi nnyo bw'omaliriza, kubanga kalinza okusiiwa kati tuba tuteekako bireme kusiiwa. Bw'omaliriza then n'oteekako ka tube ako ke bakuwa. Ebanga tube, eyo pampu ebanga tube. Then n'oteekako pampu n'epampinga omukira. Manya n'epampinga omukira gwo bwegupampinga omala. Era olinza okumala mu ddakiika mu bwangu bw'otamalangako. Naye buli bw'omala omukira gwo munnange ekyewuunyisa teguba gugejja, guba guwanvuwa. So exercise yaffe endala era nga yegenda okusembayo, egenda okubeera namba 4, egenda beera massage. Massage w'omukira bamukola batya? Wano weetaaga maanyigo na bizigo ne ka oil byokka. Kwata ka oil kasiige ku mukira gwo, tandika okumassaging omukira ng'ova waggulu ng'odda wansi. Osobola okukiddingana enfunda zonna z'owulira z'oyagala, wabula oba okikola manya nti toli kwemazisa era tokkiriza kwemazisa. Manya nti ndi kukola massage era okole massage oyo ajja kuba akuyamba okuba nga omukira gwo gweyongerako size n'okuba nga gugejjagejjamukko. Nga tetutaddeemu kasente okuggyako namba 3 gye njogeddeko nti yooteekamu akasente, naye zino 3 ezisigadde at least z'oba totaddeemu ssente. So osobola considering okukola ezo n'obeera nga at least olabawo enjawulo. Ono research mukozi oluvannyuma lw'okuba nti abantu bangi badde bantuukirira senga olinaku ddagala erigeze omukira. Yes, waliyo n'eddagala erigeze omukira era nja kuba nkola video nga ngaba eddagala eryo oba nga mbannyonnyola ebika by'amadagala ebyo. Osobola ogenda ku ttale gwe kennyini n'olyenoonyeza n'olifumba n'olikozesa nga bwe mba nkulagiridde. Oliba lyakuteekako n'oliteekako nga bwe mba nkulagiridde. Kale Mukama abankuumire, temujjangu okwo. Mwebale kuwuliriza Senga Face 256. Tulina app yaffe eri ku Play Store bagiyita Senga Face 256. Osobola okugendayo n'ogidownloadinga. Ate n'ekirala mpozi kyenjagala okubagamba, bw'oba olina kyoyagala okwongera ku video eno kyongere osobola okiteeka mu comment section. Bw'olina ky'ombuuza ayagala okwogerako nange privately onsanga ku +256 85 40 28 60. Yeah.